nti mubeeraawo eyandikira Muzeeyi Kayongo yali aliswayisa mu ffumbiro n'agamba tufiiriddwa mukadde waffe jjajjange naye kati olunaku lwaleero tasobola kubeerawo kubanga yawambiddwa si kuba alina omusango gwe yakoze no kubanga ayogera amazima mangi lwaki olongosennyenya akyogeddeko kiwano wetubadde wano tufunye akameseji nti ne Lubya ne bamuwambi so embeera gye tuliko nti tukeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu ndi wano njogera nammwe naye nange simanyi oba onookuba essimu yange essaawa 3 eziddako ng'ekyaliko ate naawe bw'oli nammwe abeekiridanya nammwe bw'oli yagala nyo buno obubaka bugende eri abo abeekiridanya ti munnange bwe bamala okulya ffe naawe kwegobaddako baganda baffe bangi nnyo be bakozeseza naddala eyo gye nali mu geto basoddi ne babakozesa okumenya amateeka okutulugunya abantu bamaliriza babase nalina mukwano gwange baalinga bamuyita Zebra Mandoka tuzanya naye bikonde bamukozesa bamaliriza nga bamusse kati nyina mukwano gwange mukwano gw'aba artist bangi abaddenga wa poliisi nga bamuyita Walugembe Musa abamu kumwe mumumanyi yabadde akulira ekireka Musa Walugembe ng'amanyi kyebamukozesa kikyamu nga bwe baleeta kwati bwaba mu maaso g'abagosi be abo abafaanagana ngambulidde nnyo byataata nga kwata gye nakuyisawo nakulaga obusumu naye wakusula mu motoka naye nakulaba abaputika amanyi ndikubalimu naye nga mugamba muganda wange bakukozesa naye buli gwe bakozeseza genda mu byafaayo by'abaana abasajja bwe bakusaasidde nnyo ne batakutta omaliza tolina kitiibwa nga bakukoza mutale Musa Walugembe y'omu kwabo kuba nze ngambagamba kati sobola okyogera kuba bamuse naye Musa y'omu kwabo nga bajja okukwata nagamba bobi bajja okukwata naye kwegayirira ekkiriza kubanga balina missoni yakukunyiga nga bali mu okukwata era ngodde waka ekiro naga ambuzeeyo kiro nomugambo tegendo tekyaki tuli wano ku kamera tukulaba munnange oba oliawo zizimu ku nsonga lwaki balowooza nti tabakolera Musa bamusanze mu buliri ewe ngaatudde omukumuko omuto myaka 3 omugumu bwe batyo bakola naawe ali eyo gwe bakozesa oba oli mwana wa geto oba oli bano tebakwagalangako ate gwe anyigirizibwa kwego baagala yekwetageti ffe tulidde jasi mu kkubo so nyagadde ekyo mukimanye kasewo ne banyama naye wadde tuli mu mbeera egalo bazaamu amaanyi nti bino bigenda bisobola okukyuka era bigenda kukyuka baganda bange bisobola okukyuka netubali kisobola kubeerawo mu nsi okugjako ng'osozi n'okiteeka mu bwongo nga idea n'okikiririzaamu it is what you believe that you achieve buli kimu kyatandikanga ekirowoozo naawe atudde wano watandikanga ekirowoozo eitha mbongo bwa kitawo oba mbongo bwa maama wo naye watandikanga ekirowoozo kubalwekana akazindalo kenku tekyaliyo ekirowoozo engoye ze tulina these were ideas tewali kyamaanyi nga kirowoozo ekijja mu kaseera ako akatuufu ekirowoozo ky'okwenunula ki mu kaseera akatuufu kuba buli kabonero akali wano kakulaga nti bannayuganda baagala enkyukakyuka babeere mu bulamu obusimbako kyomukisa omulungi seetaaga banyonnyola nsonga lwaki mwetaaga okukyusa embeera mugiraba oba oli musawo oba oli munadiini oba oli ki mwena mukiraba ekirala tuli bangi nnyo bannange bino bye bakola njagala bibajjukiza nti buno obubonero bw'abantu abatidde simanyi oba mumpuliriza bulungi bannange bino byonna byolaba otunula gavumenti zonna ezigenze zigwa nga zibulayo myaka 1-2 nga zibulayo myezi oba nga zibulayo ennaku ebino byebabadde nga bakola so bino mu kifo ky'obenyamiza nsabali bawe amaanyi bibakyakinge tebasobola tutta ffenna tebasobola tulanga ffenna tebasobola tulanga ffenna mukikiririzeemu ekyo nkakasa bwe munayimirira amu ne batwala omu ne muddawo 10 ne batwala 2 ne muddawo 50 ne batwala 5 ne muddawo 100
badduka emisinde. Tuze nga tubagamba basinga ne banyama newankubadde tuli bavubuka newankubadde tuli bangi newankubadde tuli banyiivu newankubadde tuli bagezi kuba tuli bagezi okusinga bansi newankubadde tuli bamaanyi twasalawo enkyukakyuka tulifune mu buntubulamu mu mateeka mu nkola gye bayita demokrasi. Bateekawo semateeka nga tulina okulonda buli myaka 5. bano abasajja buli baakaseera akakasembera batya yensonga lwaki nga tebali mu kuwamba bantu, bali mu kuwamba buli omu, basebo ne bannyabo bali mu kuwamba abantu, bawamba bapasita gomnadini sheeki reverend father pasita n'omulala tebayibaala bano tebalina nsonyi. Naye njagala okubakubiriza basebo ne bannyabo tulina omukisa guno ate nga mukisa gwa maanyi tugenda mu kulonda wano nga munnayuganda gwatalina mmundu akamuluko k'amaanyi n'okusinga emmundu. Njagala okubakubiriza abasinga ne bannyabo temugwamu maanyi bakoze bino byonna bino bawulamu amaanyi muveeyo mu bungi mugende mulonde abakulembeze bammwe. Tetwagala okukola abasibo ne bannyabo kampozeemu omukisa guno nakyo nkibanyonyole. Tetwagala kujjako Justin Museveni yekka, twagala kujjawo sisitimu yonna enkyamu. Ebintu byekulwanyisa biri bibiri. Waliwo Museveni omuntu nenyuma amateeka omusosoze mu mawanga, naye waliwo nekye bayita Musevenizimu, ye sisitimu ya Museveni. Eno teri Museveni yekka, wabula erimu abo bonna balonderera abamulya mu ngalo. Mulina obuyinza n'obusobozi obukyusa bino ebintu nga mubikola mirembe basebo ne bannyabo. Ensonga mumpulira, ensonga lwaki babawamba, ensonga lwaki babakolako effujjo, ensonga lwaki bagenda mawulire ne batuyita abayaayi ne batuyita abakozi b'effujjo, ensonga lwaki bagenda mu geto ne banoonyayo bambi abaana abatalina masinza baterowoleza ne babakozesa ebikolobero basobole okitusinga kubanga baagala tunyiige tubakoleko effujjo. Naye tewali ffujjo genda kuwa bantu bano nga okusenda buli kakikya ate okukola ekyo twagala okuleetawo Uganda empya basebo ne bannyabo. Eyo Uganda empya nga ey'abakulembeze abagenda okubagondera mmwe abantu. Fenga National Unity Platform tukkiriza mu kibayita servant leadership. Omukulembeze n'abeera nga mukozi w'abantu ng'abantu be bakoosi. Twagala omukulembeze ng'atya abantu ng'atya okubanyiiza. Twagala wadde ne pulezidenti ng'afiirawo okulaba ng'abantu tebanyiga ng'akola ebyo ebibakolera ng'amalwaliro agatereeza ng'enguudo azitereeza nga tawamba abantu kuba bw'anabikola mujja mmugo amuleeta omulala. Eyo n'ensonga lwaki fenga twala endowooza yaffe twasazeewo tujje gye muli. Yinza obutabatuukako nze ng'omuntu, naye omuntu yenna agenda okujja mu kifaananyi ekya NUP oba ekya Kyagulanyi ajja kuba n'akabonero. Akabonero bujja kaaba. Akabonero kagenda kuba ki? Akabonero ako oyo gwe tunaaba tusindise otukiikirira. Mumutuuze mumulayize, bwe mumala omulayiza mumugambe tukusindise nga mukozi waffe. Era amateeka getukkiririzaamu yajja okugoberera, nze nja kubeerayo eno nga mbalaba. Era buli anaakola ebikyamu, buli anaakwata ku ssente zammwe ez'omuwongo omusolo temumanyi, buli anaakwata ku ssente z'omuwongo omusolo, buli aneekulubeesa n'ababanyigiriza, buli aneekulubeesa n'ababawamba, mumanyi ekyokola. Ekirala njagala okubasaba baganda bange nga tugenda mu kulondako kanzigyeko ne gaalonda. Tuwuliziganye kino njagadde nkibasabe bannange. Omanyi waliwo omukyala omu bamuyita Harriet Tubman, yaliwo okuva mu biseera by'okusubula abaddu. Yali mukyala simanyi Katonda kyebasa mu bakyala, ndowooza yali namboze w'ebiseera ebyo.
omukyalo oyo Harriet Tubman eyatolosanga abaddugavu abaali abaddu oba abasileevu yagamba I freed 1,000 slaves. I could have freed more if they knew they were slaves. Yagamba nanunula abaddu 1,000 nenandinunudde bangi okusinga ku 1,000 singa baali bamanyi nti baddu. Bannange bangi kuffe tetumanyi nti tuli baddu, bangi kuffe tetumanyi nti twawambibwa, bangi kuffe tetumanyi nti tuli baddu ku ttaka ly'abajjajjaffe. Tulaba bannyinaze genda kukola bakadaama bakomawo ayina ensigo emu bakomawo tebalina bibumba, ekyo kitegeeza tuli baddu. Naye n'omugezi omu yatusomesa nti tewali muntu asobola kukufuula muddu nga tomuwadde lukusa. Nobody can make you slave without permission. Kati ffe tubawa olukusa tutya? Bana abantu tebawera ne bwe baali baagabaza okuwamba wano bakitaffe bano bye baba bajjajjaffe bye baba batambuza muno basiba muno tebamanyiramu era n'okujja mu bantu baffe kubanga bo basosoze alondamu ono gwe bakkiririzaamu ono imamu gwe bakkiririzaamu ye pasa gwe bakkiririzaamu ye fada gwe bakkiririzaamu ye wekitiibwa gwe bakkiririzaamu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Njagala okubategeeza basibo ne bannyabo ng'ekyobugagga kye tulina nti ku mulembe guno amaaso gonna magulu. Nsaba mutunuulire mwetege